omwana waffe muto mwe mugenda okumulera tuddemu tukomyewo ebirooto eby'eggwanga lyaffe nti Uganda esobola okukulembera mu bwenkanya era mbategeeza nti n'abalina obuyinza nabo basobodde kye babukozesa obudde obw'okuteekateeka tubaggyeko obuyinza tubukozesa ebyanaggwano bugenda na kuyitawo obuyinza bujja kukwatibwa eyeetegesa obulungi so oyo asinga okubwagala. Mu ngeri emu Mpuuga ategeezezza nti abadde talina kyayinza kuzzaako wabula okutandikawo ekibiina ekiyinza okutuusa bannayuganda ku buwanguzi bwe beetaaga. Abamu ku ffe tulina gye twava omusika n'alwala n'ebijja n'abitunda ne babizimbamu kalina twandikoleddeyo ki ne tugenda e Buganga ne tulina ennimiro y'e Buganga ne tufuuka y'e Buganga ne tugamba omunafu alya nnyo tuli ku mutala mupya. Ye Juliet Kakande Nakabyo omubaka omukyalo w'ekibuga Masaka ne Kakembo Michael Mbwateka mu mubaka wa Entebbe munisipaali bagamba ekibiina kyabwe kyekiri ku mulamu era kyekyo abantu kye babadde balindiridde. Kino tekiriiko nti kibiina kya muntu gundi. Ebibiina mu Uganda bizimbiddwa ku musingi nti kino kya gundi. Kino DF y'abantu bonna. Ffe twagala ekintu ekiyitibwa omutindo mu byobufuzi. Abaana baffe tubalekedde ki? Eggwanga lyaffe tulirekedde bakulembeze eki? Bano abalowooza nti byakuyisaamu ggaali. Ono Kyagulanyi mujja muwuliramu omuseera ge mazima. Kati njongera obubaka akasa mmwe ba politicians nti Kyagulanyi ne waali batatudde mu ntebe ya ggwanga lino Uganda wallahi muli mujjukirako nti yabasisimula mwali mwebase muli mujjukira era muli muwa respect olw'okuba nti yabakola ki yabasisimula buli omu yali yeebasa amazima ga Katonda. Obuyinza bukola ki butwalibwa oyo ayeeteeseteese wabula tebutwalibwa oyo abwagala. Eyo statement ogiwulidde Mpuuga gy'okoze. Kati gw'oli mu kategori ki? Tugambe nti gwe weeteeseteese oba gwe obwagala? Gwe tutubuulidde kategori mw'oli naye ffe katukuteeke mu gye twagala kitegeeza olabika gwe weeteeseteese okutwala obuyinza. Kyagulanyi abwagala bwagazi si bwe kiri? Kati nno naffe wano wetusinziira ffe abali ku sayidi eno eyagala obuyinza eya mwami Kyagulanyi Ssentamu tugambe mwami Museveni ndowooza otegedde ani yeeteeseteese okutwala obuyinza mu Uganda ye mwami Mpuuga. Wano wetukusabira taata amaanyi gonna g'otadde ku mwami Kyagulanyi gamugjeeko kati gateeke ku Mpuuga kuba ye yeeteeseteese okutwala obuyinza. Kyagulanyi obuyinza abwagala bwagazi ate ono yeeteeseteese. Wetukusabira nti kwata kamera zonna ze wateeka ebusaabala, kwata kamera zonna ze wateeka mu maka ga mwami Kyagulanyi, kwata kamera zonna ze wateeka ku ofiisi ya mwami Kyagulanyi zisitule oziteeke ewa Mpuuga, ku ofiisi ya Mpuuga, mu maka ga Mpuuga, ku bizinensi ya Mpuuga. Ye yeeteeseteese okutwala obuyinza ono Kyagulanyi amaanyi ogammalirako ga bwereere n'abantu be bonna be wasiba be wawamba ne bosse kyenkana. Tukusaba obate obakomyewo n'otuwemba emirambo gyabwe tubaziike. Amaanyi kati gateeke ku mwami Mpuuga yeeteeseteese okutwala obuyinza. Naye bannange tujoogeddwa Uganda eno tujoogeddwa. Buli kiku kiyenje kizze ku kijooga mwami Kyagulanyi. Naye ffe tukwebaza mwami Kyagulanyi webale kujja kusisimula mizingiriiti gino egyali gyebase. Kati buli omwanyi akola nnyo alabe ng'akuyitako oba ng'akutuuka ate ekitasoboka. Kati nene embwa tekamwa simanye embwa tekamwa nayo abantu abamu bannange mwandibadde muleyinga low like an envelope. Kubanga kati ate gwe embwa wandibadde webaza nnyo mwami Kyagulanyi okujja kuba tewali olaba essaawa zino osobola n'okukwata ku microphone abantu ne bakuwuliriza ng'oyogera gwe ani yali akumanye gwe. Mu myaka gye wali waakamala mu ggwanga lino mu politics wa Uganda wali toyinyirako na mu parliament ono omuyaaye aleese politics w'ekibuli gw'omanya engeri gy'abasisimudde mmwe. Mwali mwebase mwenna. Ffe mutugambire mwami Museveni ajje ku mwami Kyagulanyi amaanyi agateeke ku mmwe kijja kuba kitumala.
okiraba ekintu ekyo